Oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyenjigiriza okulangirira enteekateeka ey'okutuusa ebisomesebwa ku bayizi mu byalo gye bali okubayambako okusigala nga bajjukira eby'omu kibiina mu kiseera kino ng'eggwanga lirumbiddwa ssennyiga omukambwe wa COVID-19. Ebisomesebwa bino bituuse mu Kampala era olwaleero amyuka RCC wa Kampala Hajat Hawa akwasizza alondoola ebyenjigiriza mu KCCA Paul Malala empapula ezigenda okuweebwa abayizi. Babadde ku yafeesi ya RCC wano mu Kampala era Hajat Ndege asiimye minisitule y'ebyenjigiriza naddala minisita Janet Kataha Museveni olw'enteekateeka eno. Akubiriza abazadde okuyambako abayizi basobole okuganyulwa mu nteekateeka eno mu luwummula luno olutamanyiddwa ddi lwe lugenda kukoma. Atugamba nti abaana baffe newankubadde bali waka olw'ekiseera kino ekizibu kye tulimu ekya COVID-19 lockdown, nti abaana baffe balina okusigala nga basoma. Malala alambuludde emitendera mwe bagenda okuziisa ziryoke zituuke ku bayizi mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo. Atuwa guidelines nti bwe tuba tumaze okufuna empapula zino okuva wa RCC tuzikwasa kati ngenda kuzitwala wa town clerk, tutule ne town clerk kole waka pulani tuzigabe mu LCs. Abazadde betwogeddeko nabo beebazizza minisitule y'ebyenjigiriza olw'enteekateeka eno. Bukedde mutulowoozezaako ne muleetera abaana baffe be tuzaala waka okuba nga basoma, kuba abaana abamu babeera ewaka ne bayiga emize emibi. Abaana nga bali mu byalo bajja kubanga enkola ng'eyo kimanyi oba buli mwana anaabanga alina access ku bintu ebitegekeddwa Ministry of Education okubanga abaana basomera ewaka. Ate mu disitulikiti y'e Wakiso akulira ebyenjigiriza Fred Kiyingi asabye minisitule y'ebyenjigiriza ebongere ku muwendo gw'ebisomesebwa ebyabaweereddwa kubanga bangi bagenda kufikka. Bino Kingi abyogeredde ku kitebe ky'ebyenjigiriza e Wakiso bw'abadde akwasa akakiiko k'abasomesa abagenda okutambuza ebigezo bino okubituusa ku bayizi mu byalo gye bava ng'agamba nti baakutandikira ku bali mu masomero ga gavumenti. Tulina oziteekateeka obulungi, okuzibala, okuziteeka mu miteeko, okuzitambuza okuzibunya disitulikiti yonna ku centers we zigenda okuva ng'ate bwe zigenda okutuuka ku masomero. Lowooza nti n'atuukira ku Mande amasomero ago, naye ng'ekisinga okuba ekikulu basobo ne bannyabo empapula zino ku mitimbagano kweziri. Kyokka alaze obweraliikirivu nti nga disitulikiti tebalina mafuta ge bagenda kukozesa kutambuza mpapula zino. Alabudde abagaba ebisomesebwa bino obutageza kusasuza bazadde ensimbi. Empapula ezaffe za disitulikiti wakyo ze baatuwadde tuzigabira bwereere. Tebaayo omuntu n'omu akusaba wadde ennusu 5 wadde 1000 tewa empapula za bwereere. Yudaya Namyalo ne William Mutyaba be bakusekidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.